Bobi Wine Robert Kyagulanyi abasinga bwe bayogera ku ma TV ne radio Bobi Wine yakola diiru ey'obukadde n'obukadde ave mu ggwanga. Nze nga nze wa NRM kyesikiriza kati mwe mwena bayogera ngu Bobi Wine bamusasula agende afulume eggwanga ne famire ye. Gavumenti oba NRM yange yamuwa sente kati ali ku mulimu gwe bweru kwonona Uganda. Ndowooza yabadde ku France 24 n'omunnamawulire Mark. Nze nga nze wa NRM tikinsanyusa kubanga Uganda dictatorship kyogamba basasula Robert Kyagulanyi agende America kusiga ekifaananyi kibe kiri mu Uganda. Yabadde no ku Street Talker Africa ku VOA n'omunnamawulire oyo yaddira mu bigere bya Shaka Ssali. Byayogedde byonna mwabiwulidde. Kyogamba saawa zinali ku mulimu ogwamusasulwa obukadde bwa $, okuyita pulezidenti wange Yoweri Kaguta Museveni dictator. Kyemutegeeza? Ne bannange muyina kichwa. Wano tuyina ekizibu ky'amaanyi ekya okujungulula omuntu by'aba ayogedde oba by'aba akoze, kubanga history y'omuntu egyetya oyo gwe countering oba oba kugambe nti so called good opposition, kubanga saawa zino ne bweba opposition etuvuganya wanyu ufe ba NRM ojeko Bobi Wine kati taliiwo bali kuki webuuze ekyo. Kati baana balimba kubanga akalulu bwe kaggwa Bobi Wine yava mu ggwanga yeka nedda babwanika bampuuga nammwe mwena abalala mwava mu ggwanga ne mugendako ebweru katono. Mwakomawo nadda muli wano. Lwaki kamera za television stations nga tizibatambulirako? Kiki kimwe kyebadde musuubiza kukyusa ensi? Tiwali. Gano okirize saawa zino bw'oba Bobi Wine yasasulwa essente kukola omulimu gwa NRM ebweru, agukoze bubi oba agukoze bulungi kati gutwala ekiriwa. Kubanga nabadde ndaba one of the presidential candidate oba yani n'agamba Nuupu si kibiina kyayonoonye emyaka 10 kati Nuupu pulezidenti wakyo taliiwo nyezi kati 2 kati gwe wooli do the work. Genda jeko pulezidenti wange Museveni timusobola. Lwaki bano abakola nga oba ki
nga ndindirizi zirinza anaateggula zibuukire baabulabe nnyo kubanga kankwe example RPF okuva wano Uganda eyali kulemberwa Major General Fred Gisa Rwigema eryoke ekulirwe kati president wa Rwanda Kagame nabali Rwanda na wona wali twaina bawagira abali babalya mu ngalo wanje baja men kubanga olutalo we wali Rwanda Kagame yali luddawo yali mu America asoma mu America Bungereza nurede yali ki musirikale wawa ne Uganda narabye aya neka muleke kati bachali bange mude kugundi kuma TV mukoze kinene nnyo okuraga ngo NRM naye yenyigira mu bitaliyo ogamba tangu nopuse kibina kitaliyo echali ku ballot paper kubanga oba olekawa electoral commission eya kikonfirming nechiwa ne turu zizona mugende mu Karuru ate nawo wabade presidential candidate oli mu Karuru yani ekibirige so ngabwe nabagambye bintu bingi kavuyo kanji bamubesura mu boxi bamubeteme tiwabeera bunya tiwaja kubeera wokanye ne red card naye let us back to normality muleko obubbi obufere obunyazi edogo nenkwe nenkwe enkwe so wama president wango murundi General Yoweri Kaguta Museveni Sabarungu eyagenda mu sikonali obuyuki n'obuweewo ensiri nizikuluma ababayaye bakufera Bobi Wine ali serious abagamba ngo Bobi Wine ali mu film ali mu documentary manya Capitol Hill tiyagenzeyo maya wama president Yoweri Kaguta Museveni watambula ngotya mukinana kuva mu nsanve Amina Roza Musaga Nobote na Roza Musaga tokiriza abantu kuroozesa ngo Bobi Wine asaga ngali mu filimu wama byaddala bye wakoranga luli Amina ali mu ntebe Nobote ali mu ntebe ne Rutwa byali mu kukora ate kati banji batandise kugura ebirowoozo bye ate naddala inasaako ya international security eriwa CIA FBI M16 MI6